kati omulala bamuyita botya wejingi nenamawali babaddemu. These are different. You could have seen that you could have seen that they have destroyed here, but this one is different. Ninga mwabaddemu abaana wabaddewo families. You ask the journalist is a Muganda. Mama bagamba bacha akabika kola ki kagenda n'enduulu. Ate nabo kye bakoze ebikyalo kubanga baluutinze ebintu ebibadde wano bonna era nawe olaba amasannyalaze gaako bagakandudde kati gonna gali wansi kati nago gano gayinza okufuuka ekyobulabe. Balina amacupa. And they are going to take this thing. Not the mark. You know, it's far apart. And you are pushing him just to escape kati omulala bamuyita botya wejingi kukyala byokujjamu nga takiwulidde
Kirawo omukazi. Kati bo baliwo. Kulwaki? Nuza ubuuza. Amanya nze Wayi Sadiq, nze secretary wa security emumanyi nga defense ya Wabunono LC1. Era ddala bino ebibadde incidents zino eza mob justice era nange mba mbikola ki mbivumirira. Ezo ensonga zabaddewo wezaali kati nga nabyo weebiri byabadde ku ekyalo ekiddako ate tekiriko AOC wange kati webyabadde era nange neŋŋamba kati ono ow'okubiri ono gwe mubadde mugamba tino naye ali omu ku abo ababbi. Ensonga ki ekikakasa tino ali mubbi? Bamulabye ng'alina ki? Ng'alina ekiwundu. Okuba kati ng'alina ekiwundu neŋŋamba tino kiwundu okijjewa? N'agamba tino abadde agenze ku bya bindongo eri Lexus okugenda eri Namataba. Neŋŋamba tino ddala wobanga ali eri tugende tufune ekituufu ekiri eri mujja kutira omuntu bwereere. Kati we byatuuse awo ababaddeawo nga omumanyi mob justice ne batandika okuŋŋamba wandiba nawe oli omu ku abo. Kati awo abalala ne bagamba gundi kati nga wootali weeneno simatwalego biveeko era nange kyenakoze ki kyenvuddeko era nange n'entambula owange. Ate kino ekya mob justice nange ekyo nkivumirira kubanga tebakozeseza amateeka. Kati bino ono kati tusinga okumuyita afande kati ono tino aliko ekwebyo era nange ebyo simba sibikola ki kati ebyo yensi bimanyi kubanga naye abadde mutuze ono kati nga bomanyi ebya mob justice we baba kutebereza omusango bagusaliraawo te oli akole tebagala amazima owa mazima saawa eyo abeera ki mukyamu agamba tino mukikole saawa eyo yabeera omulungi. Kati ye nga nze wabadde w'amazima babadde bantwaliramu kati ye nno ekyo batuyambye ku ekyo ddala bapoliisi. Ate bapoliisi bajja leeki we muba informinga bo tebatuuka mu budde. Ate kati ku guno ekyabadde singa abapoliisi batutte bazze mu budde ebyo tebandisobodde kubeerawo. Ebyo bimpi bimanyi naye nga mubadde majje abadde ayambala tumulaba ate naye yekakasa ali wa majje atambula naye wadde n'atambula naawo mu makubo nga balaba si tino byakwekwekerera. Okay. Amazeeko emyaka emeka? Ziwera nga 10 we bati kubanga yasooka kubeerako ku neighboring village wa Kiso oluvannyuma naye nafunayo plot side eno waffe Gugonero kati najja nasengaawo nga AOC ezobbiri kati famire ye kati sisobola okukimanya kubanga kati nga wolaba mob justice nga weŋŋamba ebibuuzo biri bye nasoose okubuuza nga wembibuzizza era kati nange wempitira kwabo bayinza ogamba kino nange ndifendinga ki kubanga mob justice tebeerawo mateeka era kati nga nze ekyo sinabo kukifuna.
olw'ensonga nti kati abaana abakola ebikolwa ebyo baana baffe baawera wennyini era ogenda okugira kakati nga bano be basse oli yazze obuzina agamba nti bwe muba muteebereza okuba nti nno abantu bano battiddwa waliwo yasoose okunnyimiriza mumanya erinnya ne bamwogera erinnya abantu balumbiddewo batandikiddewo okugenda okunoonya oyo gwe bogeddeko erinnya era ne bamukwatirawo ne bamukwata ne bamukola ki ne bamutta kati ekyo ne kituwa ekifaananyi nti baana baate baffe be batulimu kati tulina okutya kati nze nange ne bwe ngenda nenkola era mmanya nti nja kufuna akapikipiki kandeetereyo bodaboda naye ate omwana gwe ngenda okukawa bagenda mutta kati bwe bweraliikirivu bwe tulinaawo kati mitima gyaffe gigenda okukola gigenda kukendeera tetulina ngeri gye tugenda kukola kwerinda mu bantu abo batambula kiro ate bali muffe kati kiba kizibu okubamanya baba batumanyi bulungi kitegeere amanya Semugoma Joseph kyalo tuli ku gonero waabwe Busiya bazze kwekwanya balabe ebisigalira byabwe babijjeeyo batya okubiziika wakati olwasaawa zino biri mu mikono gya poliisi kati ababasse toyinza kusonga ku muntu nti oyo bakati ekyalo yaba bodaboda oluwulira nti no oli wa boda yasaaba bodaboda mirambo giri wali bagisse naye bamukutte oyinza okulaba n'ab'emukono nga bazze n'abaawo bonna nga bazze balina empuliziganya ababodaboda gye bakozesa okulaba nti bayamba bannaabo kati naye wakuba ono omuvubuka naye muganda w'oyo omufu amakubo agaliko ensiko kati bw'otunuulira okuva mu Kasaala ewalusubi okujja okutuuka mu tawuni Wakiso kumpi waliwo emayiro nga 2 wonna tewali nju tewali kwerinda kwonna kati tulina ekkubo eryo eriva Wakiso ligenda Katoogo kati era bw'osomoka mu Kasenyi ako konna naye bakwatirawo omuntu talina waawonera kuba kuliko ensiko tewali mayumba kati ate kizibu okugamba nino kakati ffe oba kati twekolemu omulimu ng'ekyalo tugende tutuulaawo tulinde kiyinza okutwala emyaka nga 5 oba emeka tewali kuba kati kibadde tekinnabaawoko owulidde kati gwe gwasoose okubaawo kati n'omanya otya nti okuumirewo owulidde kale y'ensonga eyo obuzibu bw'amakubo agaliko ensigo n'ekirala security yeeyongereko mu kitundu security yeeyongereko mu kitundu naye kati okusingira ddala security okweyongerako security yeffe abasookerwako ne twerinda naye defense kyakubuulidde nti otegeeza abapoliisi ne kibatwalira kumpi ate lunaku lulamba nga tebannajja owulidde kakati ebyokwerinda tetujja kubisobola kubimanya nga abaali badde basobola okuyamba tebazze mu budde kutta eri abaana baffe aba bodaboda basanzeyo mu maka ge basanzeyo ekifatibwa era omusango nja kubategeeza nti direct murder n'abamu nsubira mwebali wano abakikoze naye tujja bakwata kinnoomu tufune ekyokuyiga nti si kirungi okutwala amateeka mu ngalo bw'aba omuntu asse munne tumukwate tumutwale ku poliisi amateeka gamulamule nate siffe bantu tuvumirira ekikolwa ekyasoose okukolebwa nti waliwo abantu bebasse abadde bavuga pikipiki ate ne tuvumirira kyekimu n'abantu abasuspectinze abantu abamu ne babakwate ne babatta ekyo kikyamu ffe ng'abantu tubeeramu n'empalana zaffe mu community oli ayinza okugamba nti bajja kutta nga bakutta innocently kati nga bano abantu bebookereza wano tulina obukakafu obumala nti bebasse era kino kyekibadde kibagwana amateeka tegaliiyo kino nga mbakakasa okuva wano mukama wange kyatayogeddeeko tugenda kubakwata abakikoze tekisobolera